Yes, tupaniza ku mukutu gwaffe omuganzi gwe bayita Uganda mu Kamoli nabwe kikyamanya ne Lopez Tambi James of course number rich by Max Sudi Junior pe tukomyewo tubenga tukutusako biki ebifa mu Uganda entertainment industry olunaku lwa leero oluvannyuma okuba nti Julie Mutesa batabanyi ne bawala ba Julie Mutesa asira okuli Esther ne Ezekiel Bawangudde kye bayita East Africa Got Talent nga zino empaka zabadde za kuyimba zabadde mu kibuga Nairobi over the weekend. Government yavuddeyo neyozayoza abawangudde. President Museveni bwatyo yavuddeyo n'abayozayoza abawanguzi nabwe kityo twabadde tukyali awo ne tulaba bannayuganda okuva ku mikutu gya social media nga bagamba nti President Museveni webale kuba nti owagira talent nga bwogezaako okuba nti okola ki ng'otugamba naye lwaki wavaayo n'ogaana oba oyagala talent oba owagira music we Uganda oba oyagala abayimbi bannayuganda okubaako kye beekolera lwaki wavaayo n'ogaana Bobi Wine okubanga ayimba lwaki gwe ne gavumenti yo mwalemesa Bobi Wine okubanga adda ku stage bawagizi bano babadde banyiivu nnyo ku ludda lwa President Museveni nga bagamba nti singa abayimbi baffe mubawa emirembe okuyimba ku kye baagala singa Uganda yaffe eri wala naba kityo naye ate mmwe mulina abayimbi bye mwagala okuba nti bakola bye mwagala okuli nga Bebe Cool nga bani temuvaayo ne mubawa support naye abayimbi abalala mubalemesa okunya ku stage ne bwatyo ne basaba President Museveni ne bagamba nti President Museveni tukusaba obeere nti okkiriza omuyimbi waffe His Excellency Ghetto Gladiator okubanga akomawo ku stage. Simanyi oba President Museveni yawulidde okusaba kwa bannayuganda era bw'abanga akuwulidde tuba tulinze kyanatuddamu oba kyanaddamu bafaani abamusabye okuleka His Excellency the Ghetto Gladiator okudda ku stage bino n'ebirala byeba olina mu mawulire gaffe agaddako bye for now.